tubadde tukyalwanirira ddembe lya mwana wa Bruno Kene mukazi we ate waneeno ebya Eddy Kenzo ne biyingirawo. Eddy Kenzo no abadde nnyo mawulire era nga bingi ebigenze mu maaso wano nga kwotadde n'okubanga ye muntu omu eyaguliridde empaka z'obwa Miss Uganda ne baziwa mukyala we. Ebyo byonna bibadde bikyagenda mu maaso wabula wano omwami Apass gwe tumanyi obulungi munna Kampala n'avaayo n'abaako ebigambo byalangira mwana mulenzi Eddy Kenzo. Ngenda kubanga imbatirawo akatambi ka Apass nga yina ensonga zayogerako eri Eddy Kenzo nammwe mugenda kwewulirirako. Wabula tetubuuza Apass kiki oyagaza Eddy Kenzo. Eddy Kenzo oyagala mukola ki? Oyagala akukole ki? Omusajja oyo nga mulwanyi ajja vaayo akukuba ebikonde gwe kasajja akatini toyinaamu yadde amaanyi tolina yadde akabode imwe mwakulira mu good life oli mwana wa mugaga. Eddy Kenzo mwana wa kukidima yakulira kukidima nga akwata nkumbi kulonda kakebe kulonda scrap ku nguudo kusula ku nguudo kukuba bikonde ku nguudo ajja kugwaka kukuba ate sigoeka agenda okubanga osoose okubibwa Eddy Kenzo. Bibuuze kasuku bamuteeka mwawe ngumi papa chap satu olubuto ne luserebegeera atolo kati gwe tugenda banga tubatusako akatambi ka mwana mulenzi Apass nawe otuwe endowooza ye katambi ku katambi kolabye ate nga jjukira sobola vaawo nga seyanjudde nti yenze Shila Adita mwena abawagira channel omukola kirungi nnyo ababadde temunaba twegatako atera njagala mukimanyi nammwe musuwa ebintu bingi nnyo kyolina okukola twegateko nga weyabisa ekigambo subscribe eva kibeerawo subscribe nga kwata ku notification bell eyo no egenda kuyambako bulungi nnyo nga buli we tuteekayo video gwosooka okugiraba ate era girabe bulungi nnyo ogitegere okomentinge tumanye endowooza yo ate era giwe like. Katugendeko mu katambi ka mwana mulenzi Apass nawe nkimanyi ogenda kwebuuza Apass kiki kyoyagaza mwana mulenzi Eddy Kenzo tata Frima. Katugendeko mu katambi. Kenzo yo yasinga okwagalaganya awaati safuna akola buli kyetaagisa omuwandiisa mu awaadi yeewandiisa ne muzawaadi kakati yeewandiisaayo obadde tukimanyi kenda omubuuzi oba teyeewandiisa kenda omubuuze awaadi ezo zonna zakwewandiisaayo kenda omubuuze oba ezimu sizakwewandiisa ate naawe osobola okugenda n'ogugolinga n'okebera awaadi gundi tebawandiikayo erinnya tosobola genda mu Afrima n'owandiika n'oweerezayo oluyimba n'owandiika ne vidiyo yo n'ogiteekayo ebintu byonna abantu basobola obikola naye nze siraba value mu kwewandiisa mu Afrima ati nga kakubuulire Omuyimbi asobola wangula wano awaadi kati nga kunde n'agiwangula simanya wabayitayo wa kunde beevaawa Kenzo yawangula kunde awaadi kunde mugamba gundi Zimbabwe esa awaadi eva Zimbabwe kunde awaadi ebanga pama awaadi yagwa bw'ogiwangula eri n'ogireeta wano noteeka okulaga abantu nti okoze nnyo. Kenzo ebyo byasinga okwagalagala nnyo awaadi saafuna akola buli kyetaagisa omuwandiisa mu awaadi yeewandiisa ne muzawaadi kakati yeewandiisaayo obadde tukimanyi kenda omubuuzi oba teyeewandiisa kenda omubuuze awaadi ezo zonna zakwewandiisaayo kenda omubuuze oba ezimu sizakwewandiisa ate naawe osobola okugenda n'ogugolinga n'okebera awaadi gundi tebawandiikayo erinnya tosobola genda mu Afrima n'owandiika n'oweerezayo oluyimba n'owandiika ne vidiyo yo n'ogiteekayo ebyo ebintu byonna abantu basobola obikola naye nze siraba value mu kwewandiisa mu Afrima kati nga kankubuulire Omuyimbi asobola wangula wano awaadi kati nga kunde n'agiwangula simanya wabayitayo wa kunde evaawa Kenzo yawangula kunde awaadi kunde mugamba gundi Zimbabwe esa awaadi eva Zimbabwe kunde awaadi ebanga pama awaadi yagwa kati bw'ogiwangula eri n'ogireeta wano noteeka okulaga abantu nti okoze nnyo
Kati nno keeko akatambi Apass keyafumiza ng'alumiriza mwana mulenzi Kenzo okubanga yeeteeka ennyo mu butaala buli wamu ayagala abeerewo yagulirira midiya ebeere nga musaponsalinga ebifaananyi bye bibeere nga bitambula yagula awadzi yeyeewandiisa mu awadzi buli wamu eyo gye muwulira nti Eddy Kenzo yawangudde Afrima, Eddy Kenzo yagenze simanya n'asinkana Justin Bieber ku stage, simanya Eddy Kenzo bamunanawusinze ne Chris Brown, simanya Eddy Kenzo asanze Kim Kardashian, simanya ebyo byonna amala kubiteekamu ssente ateekamu ssente abeerewo ate najjukira nga si ye celebrity yekasoose ne ba celebrities abazungu betumanyi obulungi ba 50 Cent recently bakabeera exposed by the media, ba 50 Cent ba Beyonce abo ba Jay-Z abo ng'abamu bagamba n'okugamba mbu ssente ze balaga abantu nti baziina, those people ezo ssente tebaziina era ne banokolayo abamu ba celebrities mu ggwanga eri America abaavu naturally nga ssente ng'omuyimbi zandibadde nazo taziina nga ssente zalaga mu bantu zonna ssente sizize agenda n'azijjayo mu banka n'azeewula mu banka n'abeera nga zipublishingira eri ku social media n'alaga ensi no his well off naye nga in real life that person is broke, totally broke. Ate era nga tekiri kwoyo kwabo bokka waliwo ne mwana muwala Zari Hassan era bamwogerako ko mu ggwanga erya Kenya okubanga afandinga nnyo ateekamu ssente nyingi nnyo okubeera nga alemera ku mutindo n'asasula Facebook ebifaananyi bye nembeera nga bitambula olaba ekifaananyi kya Zari nga kiri $3 mu $5 ng'ali mu millions z'abantu abalabye ekifaananyi oba ne bakirayikinga n'omulaba ku Instagram ng'ataddeyo video nga eri mu miliyoni nga 10 abantu abagirabye ng'abantu bagamba why are you funding social media, why do you put money in social media okulabanga koli abantu abo babikola naddala baneno abagala okubeera ku people that want to be celebrities all the time, people that want to be seen all the time, people that want to be in public nga tebagala kuba out of sight nga bagala eva babere on public demand abantu babere nga babalaba n'abaana abawala ennaku zino abato batandise okubikola naddala ku mukutu gwa TikTok kuliko ako kasign nga kakugamba promote. If you want to promote your page oyina sente zosasula page ne baba nga bagi promoting nga buli video gyotekayo etambula millions z'abantu zezikulaba bakuongeza ku likes ne bakuongeza ku comments ne bakuongeza ku ba viewers obeereko naye jjukira the more you pay ekiseera kijja kutuuka nga when you post a post tesobola kutambula nga tomaze kusasula sente era bw'onooba tolina ssente post yo ejja beera ku 0 seen viewers, 0 likes, 0 shares olw'ensonga totaddemu ssente. So ba celebrities babikola nnyo ne bateekamu ssente ne bagula blue ticks ne bagula likes ne bagula comments ne buli wamu every social media. So mwana mulenzi Apass avuddeyo n'abeera ng'akomerera Eddy Kenzo obula tetutamanyi we bigenda kuggwera katulowooze nti Eddy Kenzo yakulabukuza ayinza obutamuddamu kyesitazuubira katulinde ekigenda okuva ewa Eddy Kenzo. Nze maze obatuusaako amawulire naawe kaninde ekiva mu ggwe tumanye ekikyolowooza. Nyenze Sheila Adita twekumireko ng'osubscribe likinga atera o commenting. See you in my next video.